Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Spider ya mwambaza ne komisi. Watyo Love temanyi ranka nayimbira n'omwami we ndio gwokubiri yabadde akisize embiri ne komisi nafuna ebirabo ddala ebyo byennyini tata omwami bye yasaba omukolo omwami nabireeta mu bujjufu. So far, so good. Shalom, take over.
Chirinti, ubona bechakate mukwano, onyo mwalino mukwano amazima ngategulumira. Mukwano gwagonyeji wadde munda, abalala batadde ebyera. Strong and holy, abalala kubeera bire bambi. Bw'obanga woli, manya nange wendi. Bw'obanga woli, oyo ebirala kambyera bire. Bw'obanga woli, manya nange wendi. Bw'obanga woli, oyo ebirala kambyera bire. Onazisa kamaziga, onyiza ebiwundukale. Siwulira sonyi nga nkyogera, you taught me to love again. Emitima egiwa maato mukwano, bambi Katonda agifaako okulaba nga giwa n'ennyonta. Wajjira mu kaseera akatuufu, oneerabisa byonna ebyayita, omubungi atangalya kulabangana. Chakalavu, kati ne bwe baleeta grade atensenda kuba nategeeka. Bambi, bw'obanga woli, manya nange wendi. Bw'obanga woli, oyo ebirala kambyera bire. Bw'obanga woli, manya nange wendi. Bw'obanga woli, oyo ebirala kambyera bire. Saagala kutebereza bulamu nga tolimu. Kiba kiroto ekinyuma nga tolimu. Omutima gutolotoka, emisinde nga gujjawo. Ate Mukama yakola bubize bunjagala njagalira ddala. Aye Christine iwe olibona omusaada w'ebintu byatuleeteire olibibona bulungi nga bingi omwogezi akobye bw'olya lutono aye ebiye bikaliyo birano Christine mwirowoozi lyo ebintu ebyo tubiikirize ebintu ebyo tubirye nedda Christine banange ebintu nga bituuse mwitiro kayo likoboti nedda aha baire okobotya baba nti tumala ebisabiramu emali baire omazeemu omwoyo tikaye bijja kuwerayo ku motoka oiti munanze ekingire muluyaga nofu mwentene bya ofiisi ekakubye nimuze nga kaire ali muntebe dino ng'omutwala okuwasa omuwala mu buwangwa obw'Ebuganda ate n'obusoga bananga abeewange ng'engalo mu kuba bakulu mu ngalo nekyo najja kusaba kubaka bakulu mu ngalo ekiraga nti bagudisa omutwalo kuba kyene kwena okwo baleke bagiire bano bagule bagiire n'entebe dindi so byetukomeranga tekeja mu maiso Kristi nsawo ekirabo kyo nga nkusiima era nga nsiima kakateko obulungi nkusuubiza tweyanza ebye kali kukwasa ebibye weewaawo nsanyuse nnyo olw'okumukuuma nga mulungi muntu mulamu era nsaba buli waabanga atambudde n'ava wano oba n'ava ewange najja eno kusaba muko omukumbi nange jamukumbi
Gwokusatu yazze n'asala keeki. Batyo n'omwami we naye n'amuteekako empeta yankusibiddeawo. Si kulwa nga wabaawo afande omulala amusona. Naye nga tekisoboka kubanga baagalana. Olw'okuba nti obudde tewabadde, kola omukyala yaleese kabo ka muwala nga takyusiza lugoye anti yabadde apapa. Naye ng'engoye ze zaabaddewo zonna ez'okukyusa. Batyo afande Christine Kisakye webale munnange kubeera mukyala mukakkamu bw'afande n'otabutwala waka. Bw'atyo omwami wo najja neyeyanjula mu bazadde. Tubaagala nnyo Christine ne Godfrey Kayizi Kizito. Mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV. Christine webale kwagira Maria's Bridal. Ate webale kulonda saloni ekyasinze okukola ku bagole Charitas Hair Clinic. Nawe aliyo totutya twakoze ne ku afande. Bwete bwetuvuddeyo mukwano emusita mayigwe. Congratulations afande Kisakye Christine ASP. Kale mwami Godfrey Kayizi wetaga ne bakwata mu ngalo ga bannange ng'olina amaanyi owangula afande. Kale n'omunaye tubagala nnyo afande Christine bale kwagira Charitas Hair Clinic. Kale leka tugende mu kibayita wedding album yaffe tova ku Delta TV tukole. Omugole omukyala ye Nankumba Walda, omugole omwami ye Nsubuga Yahaya. Omukolo gwabadde Luweero Namayamba ekitibwa kiri Madam Sharita. Omwami daddi w'omuwala ye Zimula Richard. Daddi mami w'omuwala ye Nankanja Hasifa. Bwete mukano esawa yaffe bwete bwede tugamba tugenda mu Bulango era nga nkugamba nti programu eno ekyateekebwamu ssente banafe aba City Bridals Kamukamu Plaza Quinty Road eduka namba GF34 alina gowns bane yalese changing dresses ennungi maize dresses ennungi gowns ennungi City Bridals ebale nnyo kuleeta gawuni ennungi namba y'essimu kweri mukubire osobola okubukinga ku Kamukamu Plaza. Gomesi nga bw'enagamba ezijja ku Maria's Bridal. Maria, you have the best gomeses in town. Oba bakompetita bo bakyakola ki mu business bandigivuddemu gwe gomesi zaabwe ziri ennungi eza Maria aliko Zai Plaza level 2 room 4. Omugolo alina kukolebwako Charitas Hair Clinic. Temututya bannaye tetuseera gwe jangu otuukirire ogambe nze nabwezi ti njagala kunkolako ku mukolo gwange onyume lwaki otutya yangu Charitas tusobesa n'abagala okuyiga enviiri tutandikira ku mitwalo 10 totya mukwane nga tonagamba ezivuga Kato Sales Center katukene mu Bulango tukomewo n'omukolo omulala omukolo gwe tugenda okukomawo bye bifaananyi ebyo byolaba tugenda okukolaga. Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.